kitokota nga sesandikire Kyambogo University bali mu kubanga ate yasamuzi campaign bawenja kalulu ku kubanga balonda n'abakulembera abayizi era nga wajolabye mu katambi ako mulimu guild president omulonde wa Makerere University Kadondi Gracious nga munakibiina kya NUP yagenza okubanga naye anoonyezaako muna NUP Okero James oyo nga yakwatidde NUP bendera mu kalulu kana aka guild president Kyambogo naye kitokota omuliro mungi era nga abaana ekintu bakyewulira nti mu butuufu obuwanguzi gye buli awo tuvuddewo olunaku olwaleero Honorable Shamim Malende akomyewo mu ggwanga naye abamu si basanyufu bagamba yebambye lwaki mbogerera katuwulire ebigambo byabwe. Ne bannayuganda tumanyiddwa naye kuba tetuyiga. Shamim Malende nga tetunnalonda teyalimu mu ggwanga we yawulira okulonda n'akomawo we yamala okuyitamu n'alinnya n'addamu n'abula talina nsonga gyawa talina nti oba kiki kyekina kimututte kati wawulidde nti waliyo okulayira Shamim Malende akomyewo ate we tumala okulayira addeyo wuuyo era bannaye abantu beekawempe mwana muyinza oba mwakola loosi mabega ne maaso era nno waliwo n'omulala naye gwe nawuliddeko ng'agamba nti kati alabye wabulayo nnaku mbale balayizibwe n'akomawo nti singa si kulayizibwa katugambe nti singa okulayizibwa kubadde nga kweyongerayo ekitegeeza abadde tagenda kukomawo. Welcome back Shamim Malende. Mbaka wa Parliament Shamim Malende okuva bamala omulonda yagenda ebweru akomyewo leero nga bulayo ennaku 5 okola ki okulayira nkiddamu omubaka wa Parliament Shamim Malende okuva bamala omulonda yagenda ebweru akomyewo leero ng'agenda kulayira nemwe muswalako ddi bantu mmwe Shamim Malende muswalako ddi kwegamba gwe obulwadde bwo buwona bagenda kukulonda ng'ogenda kulayira obulwadde bwo bulina expiry dates nti kati bagenda kukola nomination genda kati bagenda kulonda genda bamala okulonda campaign ziwedde ddayo ebweru bamaze okukulonda kaddayo ebweru gamba oli mulwadde bagenda kulayira jangu olayire Shamim Malende bannayuganda mbabalemu ku magezi amatonotono bannayuganda mbabalemu amagezi amatonotono ge mazima tusagamba nti gwe Parliament yonna giwala oli mulwadde n'okumukunakula nomination n'okuba campaign ne bakulonda olwamala okukulonda n'oddayo ebweru kati okumyewo ng'ogenda kulayira shame upon you bantu mmwe shame upon you bantu mmwe Uganda bana abantu babi nnyo n'ennyongero bajjukiza mwe namuna temwerabira JS kupanga demone kuyuke mmolo bakolaki batunda skin batunda ngato yagala ngato kika kigenda bugenzi ku JS kupanga demone kuyuke mmolo ofunenga byonna nga bigenda mu maaso ku nsonga y'emweno eya Honorable Shamim Malende ye omukulu akatongole Julius avuddeyo atunnyonnyole era bambi alaze obutali bumatifu eri abanakibiina kya NUP abamu abavuddeyo okujjonkera ne boogera ebitakwatagana kyagamba nti mu butuufu sikekadde akatuufu n'abo abayimiridde ku nsonga ez'okubanja bannaffe naddala abali mu makomera banange mwebale nnyo mwebalire ddala temukoowa kubanja baganda baffe abakomera mubeere nga mubabanja aba Edi Mutwe baganda baffe ba Waiswa Mufumbiro bakyali mu makomera ba Sauda Madada baganda baffe ba Kaija Dolini n'abalala bangi abali mu makomera ba Komanda Fiki Machete Yasini waliwo omuwala abamuyita Naziwa Agatha ye bulutiki oyawambibwa katugenda mu mwezi talabika tebamuleeta awo no tetukowa kubanja baganda bafuna lebo muwanga Kivumbi n'abantu be Butambala be bamukwata nabo bannanga abantu abo tubabanje abantu abo tebalina musango abasibe bannayuganda abawambibwa nga kyebaliko bali ku nsonga ez'amazima nga baagala nabo eggwanga lyabwe ebbanga lingi lye bamaze mu makomera lwaki abantu abo tebateebwa lwaki abantu abo tebaweebwa bwenkanya Olivia Lutaya Dolini Kaija ababaana bonna tulinayo ne famire z'abantu abamu ng'abantu baabwe baabula mu 2021 okuva olwo
ba John Bosco Kibalama tetuddangamu kubalaba. So ensonga eyo tulina okulaba nga ffenna tuginyikiza ate nga tetukoowa. Nebaza abantu ba diaspora batavudde ku mulamwa, abantu ba diaspora nga mwenna abali eyo ensonga y'eggwanga lyammwe ebasuuza temwebase. Kakati ngeze ku nsonga ey'okubiri. Omubaka omukyala ow'e Kampala Honorable Shamimu Malende. Honorable Malende Shamimu akomyewo mu ggwanga. Honorable Shamimu Malende akomyewo mu ggwanga. Ebifaananyi tubirabye era ne bitambula ku social media na buli wamu. Waliwo ekintu kyenjagala okubuuza nsaamutaaginga ababaka ba Parliament, abakulembeze, bafuutu soja n'abantu abalala. Honorable Shamimu Malende abadde abuze emyezi giringa 3-4 nga tali mu mawulire, talabika buli wamu. Era Honorable Shamimu Malende muna NUP tumujjukira bulungi mu makooti ng'ajja abasibe mu makomera nga abeera buli wamu ku nsonga ezinyigiriza. Era mu lutabaalo lwa kaadi Honorable Shamimu Malende twamulaba nnyo ng'agezaako okulwanirira kaadi ya National Unity Platform n'omukyala Zahara Mara Luyulika. Honorable Shamimu Malende olutalo olwo yalulimu nnyo, terwali lwangu. Bangi nze nali ku sayidi ya Shamimu Malende naye era bwe bagaba kaadi ne ŋŋamba ne Zahara gye bamuwadde tewali kibuzibu. Honorable Malende abadde yagenda ku bujjanjabi, teyabuulira bantu n'akikola ku mulundi ogwo mu kasirise. Naye waliwo ekintu kye njagala okwebuuza, oba nze ayina ekizibu oba nze oba oli awo atalaba? Honorable Shamimu Malende omubaka w'e Kampala bwe yagenda bw'abuza emyezi 2, omwezi gyali gyakayitawo 2 ne batandika omubuuza ba Map Media n'abalala abamu nga kwe kuli n'aba NRM nga baga Shamimu Malende oluwa, Shamimu Malende oluwa. Ne tugamba kale bali mu kubuuza mubaka. Kati mukulu Map Media ne tiimu ne bavaayo ne bagamba nti teweerabira okulayira, teweerabira biki, bayinza okuba baakuwamba. Nze ndowooza oba ba Map Media mikwano gyange omubaka bamubuuza mu mutima mulungi. Ndowooza oba baali bamubuuza mu mutima mulungi. Kale ne tusirika. Kati Shamimu Malende bw'akomyewo n'alaga nti akomyewo mu ggwanga. Kati Map Media ne banne essaawa zino babuuza passport, sima visa, sima biki, ntaddewo akakadde. Ddala kubanga ze obudde buno bukye tulina obbeerako. Waliwo omuntu lw'oweesiba ku muntu ne balowooza oba oli mutume, ne balowooza oba waliwo eyakusindika. Kubanga Shamimu Malende tumuwe obudde, bw'abanga akomyewo tumwetaaga. Bwe tubanga tetumulengerangako wa Yoweri Museveni, bwe tuba tetumulengerangako wa Muhoozi, bwe tuba tetumulengerangako ng'ayisizza mu pulezidenti, ekisanja ekiwedde abadde mu kisanja kisooka era bannakampala ne baddamu ne bamulonda. Ne kati mpanga Charles muganda nge Map Media bodda essaawa zino okusaba passport ya Honorable Shamimu Malende, olinga agamba nti si mulwadde, olinga agamba osula naye mu buliri. Waliwo ebintu bimunze bye neewuunya ne ŋŋamba abamu ba comrades owamu tuyitawo. Kubanga naffe tubeerawo n'abakulembeze n'ogamba omukulembeze olwo, naye ekibiina nga pate kimanyi ebikwata ku Honorable Shamimu Malende.
ne muganda nge Mapu Media olumu yakola ne statement Musimayo gede ne secretary Musimayo gede nani bonate bamanyi Shamim Malende jali kati right now omukyala agwabadde abuuza Honorable Malende oli luddawa akomyewo mu ggwanga n'akitegera nti mwali kati saa zino agamba mu passport ye temuli visa ya mufulumya kati tulibeeranga abakolera mu 7 tubeeranga abakolera nakyemalira abantu tubalabire ku bikolwa byabwe nti yesu Honorable Shamim Malende abadde taliwo emyezi gino mulinda amala okulayira bw'atabeera Shamim Malende oli eyasooka awo osobola okugamba nti kiki ne kati mukulu Mpanga Charles atabamu boogera ng'akulaga ino authority bakulaga kwanza mbijjukira nnyo ku muganda wange Muhammad Segirinya yatuuka ekiseera abaali bangoberera ku live kuno Segirinya nga bamutaddeko omusango gw'ebijambiya mukulu James Wamala nkutumiddeko bamutaddeko omusango gw'ebijambiya n'akaaba abantu bagamba agenda kwesimba kuba president oyo Segirinya tumulaba bamwadde sente kwesimba kuba president wallahi nagamba Segirinya tekisoboka abasajja bamutaddeko ebisango kuba Segirinya mumaliriza nasituka nengende Masaka nengenda misango gya Segirinya era abamu ne banvuma n'okunvuma lwaki tofa akasajja akanyampi akasajja akakola ki nenga Segirinya byali akola byali bigattako nga bwenzijukira byazaakola tusobola ffe babe ndi kati gwe bovaayo essaawa zino Malende bw'abanga abadde mu bulwadde ng'ali mu kwejjanjaba akoma walwanirira abasibe gwe Mapu Media n'okola vidiyo n'olaga leeta passport yo nenga gwe buli lunaku olubadde lukyanga omubuuza aluwa sima baamuwamba omwoluwa kati abantu abamu please temutuzaazamize mumuleke Shamim Malende akomyewo kye mubadde mwagala mumutunuulire abantu balabira ku bikolwa byabwe NUPA n'ababaka bameka ababadde mu kisanja ekiwedde okuva akalwa akagwa bangi tubadde tubawonale bonna mugga abalala babadde boogera tuleme kukuba muntu kubanga omukazi engeri gyakubibwamu Shamim bajja kutuuka ekiseera bamwetemene struggle bajja kutuuka ekiseera bamwetamya agambe ye bannange kubanga abantu abamu mukisussa wakati Mapu Media essaawa zino mbw ayina ataddewo akakadde singa ne Mapu Media naye bamubuuza ebimukwatako ebimu singa tujja ne tugamba Mapu Media n'ensonga bweti ne bweti ogimanyi ensonga bweti ne bwoti ogimanyi twalibadde tuli luddawa kubanga abamu mulemena kwefuula batuukirivu nnyo ate nga temuli batuukirivu Shamim Malende oba simanyi yakola Mapu Media be bamu ababeeranga Shamim abawaka sente ne muganda video zoli mukola ez'okumukumu omukazi omulemeddeko yali abadde ali eringa buli lunaku omukolera gundi gwomanyi bwe bamuwamba gwomanyi bw'atalina office mu Kampala gwomanyi bw'atakola ki gwomanyi ku airport sima myezi emeka kyogamba buli mubaka afuluma bamala kusaininga mu kitabo kyo Mapu Media bamala kusaininga mukwano gwange Mpanga Charles bannange omwaka bw'aba akomyewo oba kati gwo kimanyi nti azze kulayira tumuleke alayire bw'aba alayidde tumutunuulire si gwe omukolera programs bannankyukakyuka bannange bannarevolution bannange omubaka parliament afugibwa ba Mapu Media munze simala googera nze naawe bakwinako information eyi abamu abatamala googera ne basirika naye omukazi omulemeddeko omukazi mwamubikanako ne mulaga nti afudde n'abamu ne mutuuka n'ogamba nakimuli okufa singa Malende yafa ne mutuuka n'ogamba Malende singa ye yafa omukazi mumuleke tuyina ababaka owewakiso waali owewakiso mulabe ennaku zino ali active tuyina ababaka bangi bawumanye mu pi waliwo ew'emukono abaddeyo tuyina ababaka bangi ow'ekiboga bonna gye balinga bo temubabuuzaako naye omukazi bamufukidde omukazi Malende anatuuka n'okugamba bannaye banankubira kuba ngenze ku kitebe kubanga Mapu Media bw'ayogera akulaga ye gavana
yakulaga nti yasalawo. Nze nawulirako n'omwana omu wali ku Facebook ku TikTok n'agamba Nakimuli okufa singa Malende yafudde. Wallahi akasajja bwe kayogera kali ningamba naye kiki? Malende yafuna obuzibu n'afuna obuzibu mu lutabaalo. Netabadde musambi mubi. Tabadde kanso mubi. Emyezi ebiri tegimuyisa mu nyampi. Emyezi ebiri tegisobola kukakanya kitiibwa kye. Tuleme kuba bannaffe. Olw'okuba olina Facebook page oyina ki? Kubanga okuzimba Shamim Malende si kyangu. Mapu Media wali okubiddeko Shamim Malende n'omugane Honorable, what is the problem? Honorable ina buzibu ki? Oba kwetunuzaamu simu kubukakanya. Bannakampala badde bakamulonda. Negobo okuba essaawa zino mu visa yo bw'oba oyina mu visa gw'otambula naye. Abantu abamuze bannange mbakadde baffe mutusinga emyaka, muli bakulu mutusinga. Ni waliwo we musukka. Omukazi owamutandika wayise emyezi ebiri. Abamu bayinza okuba babawa akasente. Bannabyabufuzi nti oyo mumukuba aveewo agende ne tekikola kikyamu. Abantu abamu abantu babaagala. Kati Malende bw'anaatandika okukola nti omulaba yuuyo kati yeetwala mu makooti, yuuyo ali mu makooti, yuuyo akola ki? Nze simanyi nti oba nze ayina ekikyamu ku nsonga zino engeri gye nzirabamu. Bw'abanga mubadde mumubuuza akomyewo si kye mubadde mwagala. Kati ate bw'akomyewo ate kati mutandise mboozi ndala. Bw'akomyewo Mapu Media ne banne bavuga baleera baloge na balaba badde ku nsi. Oweni alemu akube Shamim Malende. Nono Mapu Media ayina page agamba nti yakyuka. Ekifo kye yali gambe twebaza Katonda omubaka waffe akomyewo omulwanyi biki. Kati mbusima kati bazze kulayira bafune sente biki. Mapu Media bwalifuuse kansala wali badde okola ki? Mbigamba nga mukulu waffe. Wango omukazi omulemeddeko nnyo. Abamu luli yabeeranga mu ddwaliro ne bamukuba. Kakazi katu ne bakakuba. Omuntu abeera n'ebizibu bye. Neno mu public jazze. Ate nawulira nga stress ndala nnyo. Nagamba ate n'abange mbadde nwana nkole bwe nti ate abange be bankuba okumbuliza mu ttaka. Kati Mapu Media akola ng'ani mu NUP. Eyefulambu yayogera buli kimu. Yamanya omubaka eyafuluma. Yamanya omubaka eyayogera kino. Kubanga bano abantu ze bwe mutabagambako mbabuulira. Abantu abo be bakuba Seggirinya. Ne bagamba Seggirinya mbusimanya yali ekitali bayiwa bagamba waliwo n'oyo kansala Nusufa mbusimanya Seggirinya yalyanga KFC nga bagituttewa era nakubira Nusufa ne mugamba neddala wali oyingiddeko mu kkomera. Bwagamba Seggirinya badde bamutwalira KFC nga babajjayo mu kkomera. Bakomuledizi bannaffe tugenda batta. Abalwanyi bannaffe tugenda batta. Bwe kiba ekibiina tekivuddeyo okukola statement. Lwaki ate gwe omuntu omuweefula nti oyogerera ekibiina? Gwe mwogezi w'ekibiina. Gwe mwogezi wa pate. Kubanga bino ebintu ate abamu bwe bajjawo kati Mapu bw'abedde mu kamera abeera ku TikTok eyo nakakanya omukazi yamanyi waasula yamanyi bwe yamulabyeko ennansana. Bannange abamu bannange muyinza olowooza bye mukola abantu banyumirwa obbiwulira naye muba mulimba mwefudde abakolera ekibiina naye nga muli mu kwonoona bakulembeze baffe. Abantu muli mu kuba oyo Mapu Media essaawa zino takolayo post nti oba Shamim Malende wakolanga ekirungi bwe kiti tasobola kiteekayo. Yamanyi nga bwe bawamba Shamim Malende. Omukazi bw'aba akomyewo ng'agenda kulayira n'adda ate ku nsonga z'abasibe ate ku nsonga z'abannakampala ate kwalondera ewakiso oba oyagala ezo ensonga za Honorable Shamim Malende
waliwo abavuddeyo oluyingidde bw'ati nga bwe mbagambye ne batandika okusala ekigambo ne bakola bwe bati naye omukazi akomyewo ng'ono bw'agambye abantu bangi bayogerera nnyo Honorable Ssegirinya Muhammad ne batuuka okugamba nti yeekoza ne batuuka okugamba nti era talina mpapula yeekwese era bambi bwe yavaayo okujja yava na ku kitanda okukomawo okulayizibwa nabyo ne boogera mbu teyali mulwadde bagamba Ssegirinya teyali mulwadde mbu yali jasi mu ddwaliro nga balinze mbu baleme kumusaavinga empapula mbu baleme kumusaavinga mpapula za kooti era Ssegirinya bambi musajja wattu ng'alumizibwa naye ebyo bye bigambo ebyagambibwanga abantu ne balemerako nti Ssegirinya si mulwadde Ssegirinya yeekoza oyo Katemba musajja wattu obulamu nga bugenda paka we yatuuka n'ava mu bulamu bw'ensi eno omuntu nno Ssegirinya twamusubwa nnyo kubanga ebintu bye yakolako mu kabanga akatono byali byeyogerera so ebya Honorable Shamim Malende naye muyinza okubaawo nga mwogera temumanyi ate we birituuka oluvannyuma oba oliawo ne mugamba nti kino na kino naye ng'ate nga bulijjo wanino mubadde mumukuba webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusaako wona wali wona wosinzidde sigala naffe tuvaawo